Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Nkomyewo era ne breaking news gano nga gaakagwawo era weetaaga okubanga ogamanya. Akireewo Kivumbi nga bwe nkuwadde amawulire mabegakaawo nti pressure ebadde nnene nnyo. Pressure gye batadde ku basajja ab'ebitongole bya police, ekitongole kya CMI n'ebitongole ebirala byonna. N'amawulire ge nakuwadde olunaku lwajjo pressure ebadde esusse era wenjogerera Akireewo Kivumbi bamaze okubanga bamota. Ngenda kujja ne details ku mukutu gwennyini ogwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nyongera okubeera nga nkutegeeza nti kikole kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ngenda kujja ne details mu seconds 2 soko likinge teekako ate comment section giteekemu obubaka bwo tujja kubanga tukusoma ku nkomerero eyo wabula kano tekagenda kulwawo. Ngenda kuwa eddakiika ntono nnyo kubanga nina okubaako bye nzija mbeere nga nkuttolera otegeere Akireewo Kivumbi bamutadde batya naye nga wetwogerera bamaze okubanga bamuta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga ke kadde kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna obeere nga amawulire gonna getuleeta wano breaking news nga kati gendeese gotataana kubanga ate onyumya. Njagala okutegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwajjo n'ennaku nga 2 eziyise yavaayo n'agenda ku mukutu gwe n'ateekayo amawulire n'ategeeza eggwanga nti omukuumi wange amanyiddwa nga Akireewo Kivumbi ekiro ekyakeesa ennaku z'omwezi zaali nga mmeka leero ziri 3 ekiro ekyakeesa nga 2 ekiro ekyakeesa nga ennaku z'omwezi 1 kitegeeza zaali nga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu mu kibiina ekya National Unity Platform baavaayo ne bategeeza ensi nti Akireewo Kivumbi bodyguard oba akulira ebyokwerinda ku kibiina ekya National Unity Platform ne mu kibiina kyonna ne ku gaali eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Akireewo Kivumbi abasajja baali bamaze okubanga bamuwamba. Olunaku lwe bamuwamba abantu beeraliikirira nnyo. Enkeera mukyala we n'agenda ku poliisi eyenansana alipotinge. Jukira bwogenda ku poliisi okola statement n'obaako byonnyonnyola wabula tebamukkiriza kubaako kyayogera ne bamutegeeza nti munnange abawambye Akireewo bayinza okuba nga ba CMI. Genda ku CMI ffe wano tetujja kubeera nga tukkiriza ripooti yo ku kuwambibwa kwa bbaawo. Omu ku bavubuka oyo gwe nkulaga mu kifaananyi awo era gwe twakuleetedde olunaku olwajjo twakunnyonnyodde amannya ge nga kigambibwa nti yali emabega wa drone zino eziwamba era nga Akireewo Kivumbi si gwasookeddeko wabula ng'ayina n'abantu abalala bazze awamba. Kakati bwe twogerera Akireewo Kivumbi oluvannyuma lwa pressure kuba mu ddakiika si nnyingi nnyo emabega nkuwadde amawulire ne nkutegeeza ababaka ba paalamenti okuli Honorable kubaddeko Honorable David Sserukenya ono akiikirira abantu ba Makindye sides ye Makindye Ssaabagabo n'abamu ku bakulembeze abalala ba paalamenti ku mitendera egy'enjawulo bameeya naddala abo abali loyo eri ekibiina kya National Unity Platform era abakkiriza tekyamazima Akireewo gwe bawambye abadde talina buzibu. Mu kitundu Akireewo gy'abeera wabaddewo obunkenke kubanga okwekalakaasa kwakedde ku makya. Olunaku olwajja abantu basibye beekalakaasa nga bagamba tetuyinza kukkiriza muwambe mutuuze waffe Akireewo Kivumbi atalina buzibu na muntu kubanga ffe abawangaala naye ffe tumumanyi nti musajja wattu musajja ali hambo era ne waba omulaba ku ggaali ya His Excellency y'omu kuba security guard oba ku bakuumi ba president abasinga okubeera n'emirembe. Musajja mukkakkamu akola mulimu gwe. Kati abasajja wedda beebuuza n'abakazi ku kyalo Nansana Akireewo wabadde awangaalira era we bamuwambidde.
nga bagamba temusobola kuwamba musajja ono era tugenda kuteekawo embeera, tugenda kwekalakaasa, tugenda kuteekawo ensasagge yonna okulaba nga mumutadde. Abasajja ne babateeka ku pressure, ebitongole ebyenjawulo ne biba nga bivaayo ne bitandika okwegaana. Ffe tetunnamuwambako, kitongole kya poliisi kyabyegaanye, naye ng'ekitongole kya CMI tewali asobola kubeera ng'akituukirira. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu message yagenda n'ateekayo ng'agamba nti just learned of the violent abduction this evening of Comrade Akireo Kivumbi, the head of security at the NUP headquarters. Tinaakamanya nti omukuumi wange era nga yavunaanyizibwa ku security y'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Akireo Kivumbi yakamala okuba nga awambibwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu message yateekayo, jjukira ero gye gimu ku mikutu egirabibwa era egigobererwa okwetoolola ensi yonna. Kati wano njagala okugambira ggwe ali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV ampuliriza. Social media, message ezitambulira ku social media, entambula gye zitambula tezisobola kuleka mirembe naddala mu bantu bwe bati. Era wabangawo omuntu awambiddwa, amaanyi ge mukozesa nga mupostinga omu ge maanyi ago mugakozese ge gateekawo obunkenke, ge gateekawo pressure paka omuntu oyo abeera awambiddwa finally amala n'ateebwa olw'ensonga nti pressure bannene ate n'amuyina aba tateredde. Newankubadde mmwe mugamba amateeka tegakola, naye njagala okutegeeza ti amateeka mangi, amateeka emirundi mingi gye gakola ku mpaka gasobola okuba nga tegakola wano, naye ku mpaka once in a while gamala ne gakola. Olwaleero social media etaasizza muganda waffe Akireo Kivumbi kubanga amawulire gennina essaawa eno yennyini amaze okuba nga ateebwa. Bw'oba tonnagafuna ogenda gajja wano, wabula njagala kubanga nkukuŋŋaanyiza byagenda okwogera kubanga nkakasizza essaawa eno yennyini tuyinza obutasobola kuwa live, naye tugenda kutetenkanya kyonna ekisobola tulabe nga ate tukutegeeza embeera nga bweyimiridde, naye nga Akireo bamaze okuba nga bamusesema era nga wetwogerera ali wuwe waka yakatuuka. Embeera yakabeera ey'okukkakkana, Akireo Kivumbi tannaba kubeera ng'ayogera ekintu kyonna, naye mu ddakiika si nnyingi nnyo okuva kati ogenda kugafuna, wabula nkugambe tuyinza obutasobola kuwa live olw'akadata okubeera nga tekayinza obutamala bulungi nnyo, naye Akireo Kivumbi byagenda okwogera tugenda kubanga tubikuwa mu ddakiika ntono nnyo. Ewabula njagadde nzije mbeere ng'ate nkubagulizaako obeere ng'okitegeera. Kkiriza mpiseewoko kalango kano katono nnyo. Gwe wenna ayina abaana abasoma, ng'olina abaana abasoma weetaaga kye bayita online library oba online study materials. Waliwo wano aba Moto Online Studies bakutegeeza nti future y'omwana wo erina okubeera bright ng'omunoonyeza ku bintu ebikozesebwa. Bw'abanga ali ku campus nga gwa mpuliriza oli ku university, oyagala coursework, oyagala research, oyagala okuyambako mu bintu ebirala byonna, omwana okuviira ddala ku nursery okutuuka ku university eddaala erisembayo, aba Moto Online bakutegeeza nti osobola okugenda ne ku mukutu gwabwe oguli official ogumanyiddwa nga motoonline.com official website. Ojja kubanga osobola okusangayo study materials ezo n'obeera ng'ate omwana omubangula. Mawulire ga Akireo gaakagwawo kati, naye nkugambye tannayogera kintu kyonna, yakatuuka ewaka, wabula tugenda bikuŋŋaanyiza byonna tujje tukutegeeza ensonga nga bwe ziri. Bwe tuba tukoze live inshallah, naye bwe tuba tusobodde kukola live njagala bategeeza nti mubeereeko, tugenda kujja tubeere ng'ate byonna ebivuddeyo. Akireo byagenda okunyumya nga bwe bibadde, baamuwamba batya, lwaki baamuwamba, babadde bamubuuza biki badde bamwagaza, byonna tugenda bikuleetera mukutu gwa Red Zone TV. Kanzije n'emboozi ya Akireo mu bigambo bye yennyini ng'abinnyonnyola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa. Okuva nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.